Embeera mu kabuga Kabalagala esibye ya kimpoozo oluvanyuma lw'omusajja enzaalwa ya Chad amanyiddwa nga Omar okuluma abatuuze n'abafumita okakkana ngasseeko babiri abandi ne bagendera ku bisago. Omar ng'abadde mutuuze w'ensambya Gogonya abadde amanyiddwa nnyo ng'omusawo w'ekinnansi yalumbye abadigize mu Juice Pub n'abafumita ng'ensonga kwasinzidde tennamanyika. Yamukubye etteke n'amiisinga kati mukumiisinga gayi n'akola ki n'amufumita. Kati mukumufumita gayi bali nabo ne batya abalala bo babadde bali okutasa embeera. Omwami ono lwabalabye yalinnye waggulu ku nnyumba natandika okubakusukira amayinja ne abaami basatu mu bantu ababaddewo bayagadde okuyamba ne balinnya waggulu omwami ono gye yabadde ne poliisi okugezaako okumukwata bamugjeyo bamugyeko n'ekiso ne buli lwagezezaako omukwata yabakubye ekiso. Takomye nno wano atandikiddewo okubakuba amayinja buli muntu yenna abadde amusala mu maaso nga Bogezi Beeka abadde omugoba wa takisi yafumitiddwa ekiso mu kifuba ekimuttiddewo bw'abadde agezaako okutaasa abantu abalumbiddwa. Abadde akola ku takisi bamutemudde ekiro era bambikidde ku makya ne baŋŋamba mukwano gwo nno bamusse kuba nabadde naye gulo naŋŋamba lwaki tompaayo 1000 ne mugamba munaye sirinaamu kankole ki kaŋŋende nze ne neeyongerayo. Umutira ki oba waliwo ensonga bajje bakole ki bakanye mwana w'abandi muto tawe na myaka 27. Ku luno kwatadde n'okkuba omusirikale wa poliisi Dennis akola obwambega e Kabalagala ng'ono abadde agezaako okumukwata. Kino kiwaliriza poliisi ebaddewo okumukuba amasasi agamuttiddewo. Kyokka poliisi egamba nti omusajja ono alabika abadde aliko ekikyamu ku mutwe. Abantu ababeera naye bategeezezza poliisi nti abadde n'obuzibu bw'obulwadde bw'omutwe, so tuteebereza nti bwe bwabaluse mu kaseera ako ke yabadde mu internet cafe. Ffe babazeeyo ewaabwe eggwanga balitulekera eggwanga lyaffe ffe tetugenda waabwe kutuseeza mmere bwereere badde ewaabwe ekira ensi yaffe oba baze kukola bikolobero badde baba baagala kuboera muno bakole ebyetaagisa okukola. Ensi eringa etacyaliko nannyini waayo asanga yayingira tetumanyi obeera ewaabwe bavuddeyo nga bakola biki buli omu babeera wano batuyisanga bwe balabye ate wogenda n'owomulopa nga yawulina kyakkoze bakulaba bubi nosinga